Katikkiro Charles Peter Mayiga asumatuse okugajjambulwa abantu abazze e Bulange oluvannyuma lw'ekiwandiiko ekyafulumiziddwa oluvannyuma lw'ekiwandiiko ekyaze nga kiraga Ssaabasajja Kabaka nti alina ekifo mwali era kiri mu bitundu ebyo by'e Namibia ng'ekifo kino nno mulimu bajjanjabi ba bwongo ti Ssaabasajja Kabaka labikanga obwongo bwakyankalanamu netubadde twebuuza ani ambasada w'eggwanga eritibwa Ssaabasajja ku mbeera eyo. Katikkiro Charles Peter Mayiga okunnyonnyola we kwamulemye abakulu Namibia b'abataka ab'enjawulo bavuddeyo ne bamubuuza ebigambo ebingi era ne bamubuuza ani yatuuka okukyusa abakulu b'amasaza ab'enjawulo nga Ssaabasajja Kabaka amawulire agavayo gatulaga nti tali bulungi. Kitegeezebwa nti Katikkiro Charles Peter Mayiga yakozesa olukujjukujju n'akyusa ebintu ebimu nga Ssaabasajja takimanyi era bino ebintu ebimu abyevuddeyo n'abyewakana naye nga abantu babadde bagala mugomba mu kubwala. Mayiga ensonga zimufuukidde n'ensonga bye yalabanga ebyokusaaga bye yalabanga ebitasoboka bitandise okufuuka ekizibu era buli kimu ajja kiwulira. Ffe weetuli era tukyaliwo baganda baffe okubaweereza n'okubategeeza ensonga nga bwe zigenda otambula naye ate era tekitujjaako kubagamba nti tulina okwebereramu amaaso gaffe tulina oga openinga okulaba nga tutereeza eggwanga era tulina okusuubira n'okubategeeza ti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ajja kukomawo era ajja kutereera ajja kuba bulungi wewaabwe ebibuuzo tukyalina bingi eri Katikkiro Charles Peter Mayiga na lwaki agenze mu maaso n'okusiribaga Ssaabasajja Kabaka n'okulowoozesa abantu nti tetulina kye tuyinza kugamba oba tetulina kye tuyinza kwogera. Embeera bw'etyo bw'eri baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza n'okubategeeza nti ku lwa Buganda ffenna weetuli era tujja kutambulira ddala okubeerera ddala obulungi era twongera obasuubiza tukozese eddoboozi limu tukozese ekigambo kimu tukozese amaanyi ge gamu tujja kutereeza eggwanga lyaffe nenga ye Mayiga alina okunnyonnyola eggwanga wali munda mu ggwanga erya German avudde n'agenda maaso n'okuba nti atubuulidde ku mbeera eya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri era nga tukitegedde nti ono amaze ennaku 55 n'ambirira ng'ali mu ddwaliro atuuliriza e Namibia. Mawulire gategeezezza nti ali mu ddwaliro e Namibia Medical Facility. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gyali newankubadde nga abakulu baali bategeezezza nti ali mu kuwummulamu. Nti newankubadde abakulu bagamba nti Ssaabasajja ali Namibia awumuddemu oluvannyuma lw'okufuna obujjanjabi okuvaako munda mu ggwanga erya German nti yagenda kuwummulamu. Atuuliriza amawulire gategeezezza nti Ssaabasajja Kabaka amaze ennaku 55 ku private medical facility emu e Namibia maserengeta ga Semazinga Africa. Jjukira nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri enfunda eziwerako abadde bw'agenda e Germany bwakomawo kati batulaga nti yatambula n'agenda munda mu ggwanga erya Namibia mu mwezi ogwokuna era okuva olwo n'okutuusa kaakati abadde akyaliyo nga bagenda maaso n'okuba nti bamujjanjaba wabula nga tali ku luwummula oba oliawo nga abakulu bwe basooka okutegeeza. Ambasada w'eggwanga erya Namibia mu German bamuyita Martin and Jabba yagenze maaso n'okuba nti afulumiza bino. Kigamu kuba nti wabaddewo munnayuganda omu eyamuwandiikidde e Germany eyo waliwo munnayuganda eyamuwandiikidde Ambassador Martin and Jabba ng'amubuuza nti wama ambasada kituufu Ssaabasajja Kabaka ali wammwe eri e Namibia tubuulireko. Munnayuganda yamuwandiikidde kaakati mu nsi ezo engeri gyali nti ali mu nsi ziriiza ensi za Jabba bakyeruppe tebatera nnyo kuziyiza mawulire era ekyo yakoze mu kapasite nga ambasada n'awandiika ekinafulumya ekiwandiiko ekikwata ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okusinziira ku Ambassador Martin
agamba nti Ssaabasajja Kabaka yatuuka mu ggwanga lyabwe erya Namibia mu Apuli w'omwaka guno gwe mwezi ogwo oguwedde, era nti mu kaseera kano ali mu ddwaliro lye bayita Okonguwari Psychotherapeutic Center, ekitundu bakiyita Obutujo region gye bayita Kunene ggwanga lya Namibia. Nti Ssaabasajja ali awo. Kusinza ku ambassador byenkubuulira si bya babloga, si bya baana ba social media, si bya TikTok, wabula bigambo bya ambassador byatadde mu kiwandiiko kyafulumizza. Ekiwandiiko akifulumizza lwaki? Waliwo Munnayuganda yamugambye nti eyamusabye nti ambassador bambi tubuulireko wamma kituufu ali wamu e Namibia. Ambassador n'afulumya ekiwandiiko n'agamba nti ali ku ddwaliro lye bayita Okonguwari Psychotherapeutic Center, kitundu bakiyita Obutujo region bagiyita Kunene. Ali eyo bamujjanjaba. Jjukira nti obulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka badde bulesewo atuliriza okubagana empawa n'ebigambo eby'amaanyi ennyo ku social media, nga n'abamu ku bloggers babadde balumiriza Katikkiro Charles Peter Mayiga nti okukweka Ssaabasajja okuva mu bantu. Atuliriza omwezi guno gwennyini gwe tugenda maaso n'okuleka nti tumalako, Katikkiro Charles Peter Mayiga yavaayo n'agenda maaso n'okuba nti ategeeza Obuganda, n'agamba nti Kabaka akyali bweru wa ggwanga era akyagenda maaso n'okuba nti afuna yagenda ku appointment okuzisinkana ba medical handlers be abasawo be ebweru w'eggwanga. Katikkiro n'ategeeza nti Ssaabasajja ajja kukomawo singa abasawo banaba bakakasiza nti ali bulungi omusiibula. Kakati ne tugendako e Namibia okwongera okwetegereza ekifo kino. Kigambibwa okuba nti ekifo kino kitudde ku hectare, eddwaliro lino litudde ku hectare 50,000. Okonguwari Psychotherapeutic Center, era nti mu ggwanga lya Namibia balina enkola yaabwe gye bakozesa gye bayita Okonguwari method of treatment, enkola yaabwe gye bakozesa. Kakati bano mu nkola eyo eya Okonguwari, enkola y'Abanamibia eyitibwa Okonguwari, bagamba nti bagiyitamu okujjanjaba kye bayita depressive disorders, anxiety related disorders, ne bajjanjaba post traumatic stress disorders PTSD, era nti bano bakafunu nnyo mu kujjanjaba stress oba mu kujjanjaba oba omukola kye bayita stress management. Omuntu nga ali stressed bwongo nga tebuli wamu basobola okumujjanjaba, era balina nekye bayita somatoform disorders, substance related disorders ne childhood related disorders. Kati bw'oba owulidde ebintu ebyo mu lulimi olusawo bw'oba ogezaako bivuno kitegeeza nti bakafulu nnyo bano mu kubudaabuda n'omuntu alina stress, omulwadde ng'ekisinga omutawaanya ki. Kakati atuliriza muligategeezeza okusinza ku ambassador nti ali ejo bagenda maaso n'okuba nti bamujjanjabira. Ssaabasajja Kabaka ono yakoma okulabikako omwezi gwali gwa March omwaka guno gwennyini gwali gwa kusatu, ennaku ntono ezaali zisigaddeyo okutuuka ku birthday run. Yagenda maaso n'okuba nti ebeera ngenda kuz'omwezi 7 April wali atuliriza emengo. Kale bwe bityo bigenda maaso n'okuleka nti bitambula ku mulundi guno. Ambassador y'eggwanga eyitibwa erya Namibia German gwe bayita Martin Angjaba bw'atyo yagenda maaso n'okuba nti ategeeza n'agamba nti abannange temweraliikirira Ssaabasajja Kabaka ali munda mu ggwanga lyaffe. Eyo gyali mu kaseera kano amazeyo ennaku 55 ate nga ali mu kujjanjabwa, ali ku ddwaliro wankubadde tubadde tuwulira nti yagenda kuwummulamu. Okusinziira ku ono agambye nti ali ku ddwaliro.
ondagiriro okusinziira kubayita mu bisenge information gye bafunye ku ddwaliro lino Ssaabasajja Kabaka waali. Kati mugenda kutya era njala kubaza abaana basoma IT information technology mwebale kukola mulimu guno. Tugenze okuyita mu bisenge, abaana bagenze okuyita mu bisenge byonna nekizuulwa nti eddwaliro lino liri ku acres 50,000 nga lyonna lya bibira, acres 50,000 era nga nannyini ddwaliro lino musajja mugirimaani bamuyita Herman Rath ye nannyini ddwaliro lino. Nannyini ddwaliro bamuyita Herman Rath. Herman ebera HERMAN ya Herman, Rath RAATH ye nannyini ddwaliro eyo, ye mwami ono. Tugenda maaso. Omwami ono nzaalwa ya Germany era ayina eddwaliro eryefaanaanyirizaako bw'etyo mu ggwanga erya Bugirimaani. Kati eddwaliro lino ekisinga okuntisa kye mugenda okutya namwe kye mugenda okutya, eddwaliro liri ku acres 50,000 naye nga liri mu kibira wakati. Kati mugenda kutya okusinziira ku kifaananyi ekyasooka tuweebwa. Kyenjagala tusooke tusinzireko okusinzira ku kifaananyi ekyasooka tuweebwa Ssaabasajja Kabaka nga tumubanja. Kyenjagala nsooke mbalabye then tulyoke tugende mu maaso mulugenda kutya. Kino kyekifaananyi kyasooka tuweebwa, tulyoke tugende ku reference y'ebintu bye mbagambye. Kino kyekifaananyi kyasooka tuweebwa ne kisindikibwa ba state mafias bonna ne Mayiga mukira bulungi nnyo. Mulabe background. Kyekifaananyi kyasooka tuweebwa mukira bulungi nnyo background, buli kimu afloor bwefaanana n'ennyumba bwefaanana, buli kimu kifaanana okusinziira ku background. Ndoza mulaba bulungi nnyo okusinziira ku background. Kati bwe twafunye abayingira mu bisenge, bwe bamaze okuyingira mu bisenge okunoonyereza, kino kye tuvuddeyo nakyo. Kino kye tuvuddeyo nakyo. Binembe ku bifaananyi bye tuvuddeyo nabyo. Njagala mwetegereze background eri mu kifaananyi kinsoso balaga, mutunuulire n'eno mugira bulungi nnyo. Kansose kiri ekifaananyi ekisoose. Ekisoose mukirabye. Ekyo ekifaananyi ekyokubiri. Katikkiro Charles Peter Mayiga ojja tubuulira ewatuufu Ssaabasajja Kabaka gy'ali era nga twongera obajjukiza n'okubategeeza nti ebya Ssaabasajja Kabaka bikyagendera ddala mu maaso n'okubeera obubi n'okufunako question marks ennyingi, nga twongera obajjukiza n'okubategeeza nti ffe tutambula nga tugenda mu maaso. Era twongera okutegeeza Bannayuganda mwenna abatambulira awamu, abakwataganira awamu, tweyongerere ddala tulabe nga tukola bulungi kyonna ekisoboka ate era n'ekisinga. Tulina okukkiriza nti Pulezidenti wa Bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ng'alwamu ku lwa Uganda n'eggwanga lyaffe ne Bannayuganda bonna abatambulira awamu era abakolagana awamu, tulina okukkiriza nti tujja kufuna eggwanga eddungi.